nti bino simanyi ogenda kutambula obuuke wano buli woyita kikomera kati awo which means buli kimu kirina kubeeramu mu nnyumba naye era kati ebisinga obungi biweddeyo okugjaku ekisigadde bebi okimanyi manyi bayiza agenda kuwa ssente singa basobola okubireka ssaawa zino ne babiteeka then kati ekijja kuba kisigadde egenda kubeera kyayika sitooko y'envu naye ebisigadde byonna byawedde ebisigadde byonna mashallah nga bambi so much webale butandekerera kuswala mu maaso g'abalabe bange bebi natuuka mu nnyumba natya nengamba bino byonna Eddie eyabikoze nawunga kwetugamba ndi Justin eyasembuka ewakaawo nengenda mu nnyumba endala ng'ogyeko eno porosesi ye gye nayitamu nti oba mu makomera eyo gye nafunira obuzibu naye kati nagenda okutuuka ewaka nga buli kimu oyinza okulowooza nti nkyali Saudi naye kirala gaasi mulungi ali converted bulungi yateramu bigaasi bibiri namusaba bigaasi bibiri ebinene nga eSaudi gye wali ng'oŋŋanda nga osanga ndumbudde omuziki ng'onyiiga ng'ozimba ate kati nganda wetulaba okomawo nga nguzikiza we wagendanga naguteekangako ssebo nga guteekako nenaalongo ne tugudumpuula mu nnyumba kubanga ne banne babafe bano abasudani balinga baguteekako kati bebi njagala ongulire TV njagala ongulire fridge naye nga fridge nguliraako enneneko nga waggulu mu freezer nga basobola okugendawo enva ennyama kiro nga 10 n'ebyennyanja kyekyo byonna bayita fridge naye nabifuna byonna mironi nga 2 zigenda kuba zigwawo n'ekirala omukyala w'emminza abadde mulwadde kati ankubidde mu tawuni jjukira ate awo wetugendedde okutuuka ku banka ne tusanga nga ssente bazihakinga kati awo agenza okuddamu okunkubira nga sikyabitegeera naye yabadde ayagala mpitireyo tusobole okwogerezeganya naawe omusindikira ssente esobole okuvaayo nayo naye sisobodde kati tusobola okugatta ssente kwe ziri ku simu ngenda muwa ssente asule nazo naye yaŋŋambye mulwadde naye nange navudde mu tawuni nga sibitegeera alongo ajja kugamba drive ajja kugamba mukazi mugumu gwe ebyo bigwa ku nzeze natya ate kati bebyo olina okuguma nakusaba nalinga nguma nga nsaba kayanja alina abakyala yali ayogera nabo mukomera ng'abakubira abakyala abo bantulugunya nnyo mukomera to the extent nti nemmere baali tebagimpa nga wengenda okusimba layini y'emmere mukomera baginjubira paka muwala wange we yalwanyisanga nga sikyazeeyo ku layini yakufuna mmere kati Kavini Kayanja yakubiranga abakyala essimu nze waliwo omukyala bamuyita Beti sirimwerabira yayimirira n'akamwa ke ng'aninye ku bigere bw'ati omanye obunnegovu muli munda bwali bungi kati nga tufulumako wabweru waliwo ekiyumba kye baali bateekawo naye nga waggulu tekiriiko siiringi nga kyo kiyisa omusana mukyala yavayo n'anyimirira ku magulu bw'ati n'amala n'agamba nti nno singa wano mukomera baakiriza obutwa ono Doni Asi yasaana kuddayo mu kikeesi nampulira bwete amanyi neebasi naye nga ku katanda gye mbeera kwe tugamba baateeka abaana mu kkomera bantulugunya nga basobola okutandika okukuvuma ekiro kyonna nga twetyo tubajjako ne batakoma ku ekyo balaba osirise bajjanga ne blanketi yange ne bagisika ku katanda wange era omwana naalongo ye yalwananga bulwanyi nabo naye nga munayugayo
naye Katonda ono aliwo olugero lw'Oluganda olugamba nti toyagaza muka kitaawo kitwala mutanyoko twafuna amasimu gaffe nga bagenda kutudipootinga weyakwata essimu bw'ati message ezaaliko baamubikira maama we nga yafa baamuziika ennaku 2 imagine zaabaafwa batwalire mu bokisi so Kalubeni Kayanja teyakoma kubanga wabula ate yanteekako n'abaana mu kkomera okubeera nga abantu okutulugonya nnyo nga bw'okiwulira kale oyinza n'okwesanga nga abo bennyini abaali bakubonyaabonya bakyaliyo n'okumala ebbanga waliwo ekibinja kye nassangayo naye okumanya Katonda ono wa buyinza nze najjira mu kibinja bateeka mu kibinja ekyasooka kati ate nekyeyongera okubaluma jjukira baali bamazeewo mwezi gumu kitundu myezi 2 naye nze weeks 2 kitundu nafuluma wamu nabo ate newabeerayo ekibinja kye baakola kye baaleka emabega kati bano abaana abaali mu kkomera Kalubeni Kayanja buli lwe bakubiranga be baamuwanga updates ate bebamuwane kati ku lunaku lwe tugenda mu covid waliwo omukyala bamuyita Eniti oyo yamukubira essimu n'agamba tugenda mu covid room leero enkya tugenda kukola ki kusimbula Kalubeni Kayanja kwe kujja ku kisaawe n'ekibinja naye unfortunately and very sad teri yali amanyi ddi lwe tuva Saudi ng'ogyeko Allah abula mukama tulyoka tufulumesi so bannayuganda nange bannamawulire b'e Uganda twagala bagamba ng'obudde bukyali teri kwekwasa mbwate twatuusewo omugagga mbwate kino ne kikyankalana mbwate kino ne kikola bwe kiti bannanga amasimu mugakyajinge kamera muzikyajinge ebitaala mu bikiriininge tetwagala mutuukeyo ng'omugagga abalaga amatwalo ge ng'alaga ebyobugagga bye mutuukeyo mugambe mbwate twatuuseyo kamera ne zizikira mbwate twatuuseyo ng'essimu teziriiko muliro bannanga omugagga tetwagala twekwasa ekintu kyonna bannange bulijjo namu abagagga mumanyi we bapangisa so ku pressure gy'olina ku TikTok n'omanya nti nno kambakubisa n'ogenda n'ofunayo akazigo kyekyakuganya okgenda mu nnyumba ey'ettegula kyekyakuganya okgenda okusula mu nnyumba ey'ettegula olyoka ofuna akazigo akali mu kalina okapangise ye nga abapangisa muli bangi katukole ogw'okuzimba so wagezi olaba ng'ogenda kuswala ko gwe kangende enfunayo awali kakkalina mpangise mbakubaganyize okwo nga wendi obulungi feke life muli gikomya ddi genda we wazimba osuleeyo lwaki opangisa lwaki oli mu kazigo gw'omugagga nagagga waakuno binnyonkondo banaye bannamawulire mutuyambe mugende munoonye ku mugagga omanye abagagga balina entondo ayinza okwekyangiraawo ebyo byatandise ngoza sigenda genda mu mawulire ojja kugendayo olina otulaga ebyobugagga ebyo olina otulaga bazadde bo b'otuvumira nga bulijjo we basula ettegula ki ekyakuganya okgenda mu ttegula lyewazimba masiikini gwe eri ya Uganda ssaawa zino eyapangisizza akazigo mu kalina nawe bulijjo omanyi we bapangisa oli Kampala opangisa kyokka obadde ne ku kyeyo ng'opangisa muli wona ddi obunaku muli badde mu bunaku n'ovuma abantu n'omanyira n'oddeno naye nga naawe opangisa oli mu luzigo feke life wirukiruyu oli mu kazigo nze nabadde nkusuubira otuukira ewuwo nga waggwa dda bana gumasiikini gwe n'omanyira n'onkolera vidiyo nga nze ndina waka gwe ng'oli mu kazigo ssaawa zino ojja genda mu b'amawulire osaaga bajja kukunoonya